Essula y'e18. Ekigambo ekyajjira Yeremiya okuva eri Mukama nti, golokoka oserengete eri ennyumba ey'omubumbi, era eyo gye nnaakuwuliriza ebigambo byange. Awo ne nserengeta eri ennyumba ey'omubumbi, kale laba ng'akolera omulimu gwe ku bannamuziga. Awo ekintu kye yali akola n'ebbumba bwe kyayonoonekera mu mukono gw'omubumbi, n'akibumba nate okuba ekintu ekirala ng'omubumbi bwe yasiima okukibumba. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, Ayi ennyumba ya Isirayiri, nze siyinza kubakola ng'omubumbi ono, bw'ayogera Mukama. Laba, ebbumba nga bwe liri mu mukono gw'omubumbi, nammwe bwe muli bwe mutyo mu mukono gwange, ayi ennyumba ya Isirayiri. Bwe ndiba nga njogedde ku ggwanga ne ku bwakabaka, okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza, eggwanga eryo lye njogeddeko bwe lirikyuka okuleka obubi bwabwe, ndyejjusa obubi bwe nnali ndowooza okubakola. Bwe ndiba nga njogedde ku ggwanga ne ku bwakabaka, okulizimba n'okulisimba, bwe lirikola obubi mu maaso gange obutawulira ddoboozi lyange, kale ndyejjusa obulungi bwe nayogera okukola okubagasa. Kale nno, gamba abasajja ba Yuda n'abali mu Yerusaalemi nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, mbateesezzaako obubi era mbasalira amagezi. Mukomeewo nno buli muntu ng'ava mu kkubo ly'ebbi, mulongoose amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe. Naye ne boogera nti, tewali ssuubi, kubanga tunaatambulanga okugoberera ebyo bye twagunja ffe, era tunaakolanga buli muntu ng'obukakanyavu bw'omutima gwe omubi bwe buli. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, mubuuze nno mu mawanga eyali awulidde ebigambo ebyenkana awo, omuwala wa Isirayiri akoze ekigambo eky'ekivve ennyo. Omuzira oguli ku Lebanooni guliggweerawo ku lwazi olw'oku ttale? Amazzi amannyogovu agakulukuta agava ewala galikalira? Kubanga abantu bange banneerabidde, bookereza obubaane ebitaliimu, era babeesittazizza mu makubo gaabwe, mu makubo ag'edda, okutambulira mu mpenda mu kkubo eritali ssende, okufuula ensi yaabwe ekyewuunyo n'okusoozebwanga ennaku zonna. Buli muntu anaayitanga waneewuunyanga n'anyeenya omutwe gwe. Ndibasaasaanya nga n'embuyaga eziva ebuvanjuba mu maaso g'omulabe. Nditunulira amabega gaabwe so si maaso gaabwe ku lunaku mwe balirabira obuyinike. Awo ne balyoka boogera nti, mujje tumusalire Yeremiya amagezi, kubanga amateeka tegalibula awali kabona, newaakubadde okuteesa awali ow'amagezi, newaakubadde ekigambo awali nnabbi. Mujje tumukube n'olulimi, tuleme okussaayo omwoyo eri ebigambo bye n'ekimu. Ssaayo omwoyo eri nze, Ayi Mukama, owulire eddoboozi ly'abo abampakanya. Obubi bulisasulwa olw'obulungi, kubanga basimidde emmeeme yange obunnya. Jjukira bwe nayimirira mu maaso go okuboogerera bo ebirungi, okukyusa ekiruyi kyo kibaveeko. Kale waayo abaana baabwe eri enjala, obagabule eri obuyinza obw'ekitala. Bakazi baabwe bafiirwe abaana baabwe era babe bannamwandu, n'abasajja baabwe battibwe, n'abalenzi baabwe bafumitibwe n'ekitala mu lutalo. Okukaaba kuwulirwe okuva mu nnyumba zaabwe, bw'olibaleetako ekibiina nga tebamanyiridde, kubanga basimye obunnya okunkwata era bakwekedde ebigere byange ebyambika. Era naye, Mukama, gw'omanyi byonna bye bateese okunzita. Tosonyiwa bubi bwabwe, so tosangula kwonoona kwabwe mu maaso go. Naye basuulibwe mu maaso go, obabonereze mu kiseera eky'obusungu bwo.